kale management ya Airtel yasazeewo okusalako interconnect ne UTL okuba tubanja UTL sente ziwera nyingi ezisuka mu bumbi 8 lino ebbanja libaddewo bbanga ddene zisuka mu myaka 4 tubadde twogera ne ba UTL nga tugezaako okusanga agreement okulaba ngeri gyetusobola okufunamu sente zino naye tekisobose so kwe kutegeeza bakasitoma baffe abalungi nti tebajja kusobola okukubira UTL ku Friday n'aba UTL tebajja kusobola tukubira mpaka bwe natuuka okufuna okutuuka agreement nabo. Bakasitoma baffe abalungi aba UTL mukakane bakasitoma temweralikirira kubanga tugenda kutuula n'aba Airtel ensonga zino tuzikoleko.